Essula ya 25. Era na zino ngero za Sulemaani abasajja ba Keezeekiya kabaka wa Yuda ze baawandiika. Okukisa ekigambo kitiibwa kya Katonda, naye okukebera ekigambo kye kitiibwa kya bakabaka. Eggulu nga bwe ligenda ennyo waggulu, n'ensi nga bw'egenda ennyo wansi, n'omutima gw'abakabaka tegunoonyezeka. Jyangamu amasengere mu ffeeza, ne muvaamu ekibya eky'omulongoosa. Jyangawo ababi mu maaso ga kabaka, n'entebe ye erinywezebwa mu butuukirivu. Teweekuza mu maaso ga kabaka, so toyimiriranga mu kifo eky'abakulu, kubanga waakiri bakugambe nti yambuka wano, n'otossibwa wansi mu maaso g'omulangira, amaaso go gwe galabye. Tofulumanga mangu okuwakana, olemenga okubulwa ku nkomerero by'oba okola, munno ng'akuswazizza. Wozanga ensonga yo ne munno yennyini, so tobikkulanga kyama kya beene. Akiwulira alemenga okukuvuma, okuswala kwo ne kutavangawo. Ekigambo ekyogerwa nga bwe kisaanye, kiringa amapeera aga zaabu mu biseera ebya ffeeza. Ng'empeta y'omukutu eya zaabu n'ekyobuyonjo ekya zaabu ennungi, ow'amagezi anenya bw'abeera bw'atyo eri okutu kw'okugonda. Ng'empewo eya serugi bw'ebeera mu biro eby'okukunguliramu, omubaka omwesigwa bw'abeera bw'atyo eri abo abamutuma, kubanga aweezaweeza emmeeme y'abakama be. Ng'ebire n'empewo awatali nkuba, bw'atyo bw'abeera oyo eyeenyumiriza olw'ebirabo bye ng'alimba. Okugumiikiriza okulwawo ennyo kwe kusendasenda omukulu, n'olulimi olugonvu lumenya eggumba. Olabye omubisi gw'enjuki, lyangako ogunaakumala obumazi, olemenga okugukkuta n'ogusesema. Ekigere kyo tekirinnyanga mirundi mingi mu nnyumba ya munno, alemenga okukunyiwa n'akukyawa. Omuntu awaayiriza munne nnyondo n'ekitala n'akasaala ak'obwogi. Okwesiga omuntu atali mwesigwa mu biro ebyokulabiramu ennaku, linnya erimenyese n'okugulu okusowose. Ng'omuntu ayambula ekyambalo mu biro eby'empewo, era ng'omwenge omukaatuufu oguli ku luvu, bw'atyo bw'abeera oyo ayimbira ennyimba omutima oguliko obuyinike. Omulabe wo bw'alumwanga enjala, omuwanga emmere ey'okulya, era bw'alumwanga ennyonta, omuwanga amazzi okunywa. Kubanga oli kumaama ndaaga omuliro ku mutwe gwe, era Mukama alikuwa empeera. Embuyaga ez'obukiika obwa kkono zireeta enkuba, n'olulimi olulyolyoma bwe luleeta bwe lutyo amaaso agaliko obusungu. Beeranga waggulu ku nnyumba wafunda, olemenga okubeera n'omukazi omuyombi mu nnyumba engazi. Ng'amazzi amannyogovu bwe gaba eri emmeeme erumwa ennyonta, ebigambo ebirungi ebiva mu nsi ey'ewala bwe biba bwe bityo. Ng'oluzzi olutabanguse n'ensulo eyonoonese, omuntu omutuukirivu bw'abeera bw'atyo bw'asegulira omubi. Si kirungi okulya ng'omubisi gw'enjuki omungi, bwe kityo abantu okunoonya ekitiibwa kyabwe bo si kitiibwa. Ataziyiza mwoyo gwe alinga ekibuga ekimenyese so nga tekirina bbugwe.